Effujjo poliisi lyagala okukola ku His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bw'abadde ava mu kuziika mu kwerekera mukwano gw'abangi omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya eyatuvuba ku maaso ng'ennaku z'omwezi zaali 8 ennaku z'omwezi 9 omwaka 2025 tuli mu mwezi gwa January. Mukwano gwange muganda wange poliisi egezezzaako okukola effujjo ku His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine naye obusajja tukoze eki obusajja tufubye okulaba nga tubufufubbaza era bwe tutyo ne tuziika mukwano gaffe muganda waffe mu kitiibwa ekimugwanidde. Tubeebaza nnyo baganda baffe mikwano gyaffe abatambudde naffe mukuliko eyo mu kwerekera mukwano gwaffe Honorable Muhammad Sseggirinya ate era ne tubakulisayo nga tubasaba nti temujjangaoko tusigale nga tulwana. Let's fight harder Mr. Update, lwana naffe. Lwana naffe tulwanire wamu tulabe nga tubako ekyenjawulo kye twegattako n'okununula eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti abantu abamu bakola bino ebintu okumalamu abantu amaanyi, okuleetera abantu nti tebalina kiddako, okutuleetera okutya n'okututeeka mu fiya, naye tukyalwana ate okulwana kwaffe kukyagendera ddala mu maaso. Baganda bange mikwano gyange Matansi Mpuuga Nsamba abadde akola buli kimu ekisoboka okulaba nga aswaza omubiri gwa Honorable Muhammad Sseggirinya n'abo abaamutumye ayayaya byonna tubiraba era tubiwulidde. Tusaba Katonda atukulembere. Atulage ekkubo ettangaavu era tutambulemu okulanga tutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'alwamu naffe. Okulaba nga Uganda eno etambula ddala mu butuufu bw'erina okweta. Tujja bamisinga nnyo era tujja kwongera nga tukusabira. Naye bino bye bibadde mu lumbe. Matansi Mpuuga Nsamba awambye omulambo. Wabula mpuugosesa. Kulaga embeera eno nga bw'ebadde muganda wange gye njagala okulaga. Nakyo kyalina candidate Apollo Kantindi. Sseggirinya yampagira ng'ensonga egi gyawa. Oli wa ghetto nange ndi wa ghetto. Nze mbadde nkuwuliriza ebbanga lyonna era nkutegeera. Ne mugana nange mbadde nkuwuliriza kyali wange era nkutegeera. Awo wava enkolagana eyange sinze kanze n'ennyumba yange ne Sseggirinya. Era nsaba Katonda enkolagana ereme kukoma ku Sseggirinya yekka, wabula egende ne ku baana baffe oboolyawo ne ku bazzukulu, kuba ekitugatta kinene nnyo okusinga ffe. Basebo ne bannyabo, Sseggirinya mu mboozi gye twanyumya ng'ewaabwe nanyumiza nze nakuliraawo Matanga ewa jjajjange gye twakazika ajja Aida Kyosimba Onanyo, nga bw'aba anyumya ekidde ewaabwe embeera y'emu, bw'anyumya obwabwe buli ebuddu nga tebwawukana na buli ggomba, bw'anyumya embeera eri ekawempe nga teyawukana na mbeera eri Kamwokya. So ne tuconnectinga Nwanda nali mutegeera bulungi ate nga naye antegeera bulungi kugamba nga twetegeera. Nalaba ebirooto bya Sseggirinya. Sseggirinya alina ebirooto basebo ne bannyabo, ng'ate mu malirivu okulondoola ebyo ebirooto abituukirize. Era y'ensonga lwaki nalowooza nti kyali kikulu. Neebaza nnyo Katonda tinafuna omukisa nange nembeera paati ku lugendo lwa Sseggirinya. Sseggirinya yali alina okuba owakabi, oba nsisinkanye oba tansisinkanye. Nze omuntu Katonda gwe yatonda okubeera ow'amaanyi mulaba era nakiraba mu Sseggirinya. So kyali kyabwetowaze nze gye ndi okufuna omukisa nange okuteeka ettofaali ku lugendo lwa Sseggirinya, kuba nange amatofaali mangi nnyo aganteekeddwako abantu ab'enjawulo besaazaalibwa nabo besaakula nabo. So kyakitiibwa nnyo era nkyenyumirizaamu titwasobola okugabana akaseera ne bwe kaba tekaali kawanvu nnyo nze ne Muhammad Sseggirinya. Bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021
Ssegirinya yali yaŋŋambako yagala kwesimbawo wa MP. Nga bwe ntera omukuba olwayi ne mugana naye Ssegirinya ogenda kwogera luzungu ki? N'agamba Mr. President nze nsinga Amini oluzungu. Naga nze ndaba wano Amini tolaba ebyo byonna bye yakola naye nze musinga oluzungu. Ate nga ali mutuufu. Ne twogera ne ku by'ebitabo. Era nakakasa tiyalina ebitabo bye. Naye era yali yansuubiza nti agenda kuddayo asome. Era Ssegirinya yaddayo n'asoma. Era mbadde sinkanye omu ku bakulembeze wano nga badde asoma ne Ssegirinya ku university. Yoyo Ssegirinya. So bwe twali nga twagala MP agenda otukiikirira e Kawempe North. Nga bwe mmanyi omulama gwe tuyimiddeko gwe gukiikirira bannayuganda abasinga obungi naddala abanyigirizibwa. Era nga bwe mmanyi si kyakwowaana naye ekibiina kyaffe kya NUP kye kibiina eky'abantu bannayuganda. Era n'abakulembeze bonna beesimbawo bakimanyi bulungi nnyo nti osobola okuwangula ng'okozesa ekimu ku bibiri. Either ng'okozesa maanyi ga mmundu nakugulirira na ssente oba ng'okozesa maanyi g'abantu. Era bamanyi nti amaanyi g'abantu gali mu National Unity Platform. So tekyewuunyisa okulaba nti abakulembeze bangi abaali beesimbyewo. Secretary General kyogeddeko. No. Honorable Mwanga Kivumbi atukulembera mu Buganda Caucus kyogeddeko nti waliwo Alhaji Latif Sebagala oyo ye imamu wa parliament. Assalamu alaikum. Ye ali imamu wa parliament nga kyali mu parliament. Ate nga bwendi swipe nga buli wansanga gana ego swipe tokyayagala kusalamu ga ngenda kufuna buli nga mpeta. Omu ku basajja b'empennya ekitiibwa ate nga parliament yagiweereza bulungi nnyo yali yeesimbyewo nga sirina kubuusabuusa Tuno Latif Sebagala. This is experience. Nga Saba Testes ow'ekibiina gwe bayita Kidandala Sulaiman naye yali yeesimbyewo nga alina masters degree ye Saba Testes w'ekibiina yateekerateekera ekibiina nga naye yeesimbyewo nga waliwo noono zinkulubuse. Ssegirinya ajja olumu ettaayi etunudde eri olumu ettaayi etunudde eri najja nabyogera naye ng'akiikirira abantu. Bw'eri nkola yaffe basebo ne bannyabo titukkiririza mu maanyi g'abantu. Abantu kye bagamba kye tugenda nakyo. Era enkola gye twakozesa ng'era gye tujja okukozesa yali yakugenda mu bantu. Era Ssegirinya namugamba Ssegirinya oli kyali wange naye okubulira amazima. Abasajja nga ba intellectual onoobasobola naye ne muwa amagezi ne mugamba Ssegirinya genda mu bantu. N'agamba totumye weesukidde ta. Ssegirinya n'agenda mu bantu n'ayogera n'abantu. N'ekiseera ekyo twafuna akaseera akazibu. Twayanguyirwa nnyo okusalawo kubanga kyali clear. Ba MP abalala bonna bonna naye mujjukira nti kaadi eya Kawempe North twasooka results ne zijja. Naye nga results ezaava mu bantu twalina vetting wano nga mu kuvetinga mu kwogera oluzungu. Ssegirinya nga takwatamu nnyo ng'abyogera ng'afunaana banne ne bafuna 7. Naye ne tugenda ku ground mu bantu Ssegirinya ng'akomawo na 85 banne bali 45. Bwe bandita results ezo ne ŋŋamba oyo Lubongoya ne mugamba kakati kikyo ŋŋamba ekirala abantu boogedde. Naye nandaga petition kubanga Saba Testes w'ekisaala kyaffe ekyo yawandiika ne petition n'agamba nedda Mr. President kino tekiyinza kuba kituufu. Abantu b'e Kawempe obayita balalu nga balonda ono Ssegirinya baabigese. Ne ntuma abantu baddeyo. Era nengetinga personally involved nengamba ensonga njagala gigoberera ndabe gye ggwera. Bwe baddayo ku mulundi guno ate bakomawo nga 9 ku 10 be bagamba si 8 nga luli wabula 9 ku luno nga bagamba twagala Ssegirinya. Era nengamba akakiiko
ne magamba banaye tuli maanyi g'abantu. Twafuna okusomozebwa kubanga waliwo amaloboozi mangi agabo abaasoma abo abayivu nga batuwa amagezi nga batwagala nga babino babituwulira mu kwagala ne bagamba naye kaakati Kyagulanyi wuliriza. First of all, okay, gwe naawe kenyini obadde mulaasi ennaku 2 eziyise. Kaakati tukwesize kubanga tulaze nti osobola okuleeta enkyukakyuka. Naye kati kino ekibiina kito toyinza kuleeta omu ku bankubira yagamba you cannot bring this riffraff. Mulodi riffraff kinyinyonyo mu Luganda, ekigambo ky'Oluganda. Awedda nga bw'oyogera awo zinkulubuse. Toyinza tuleetera bano bazinkulubuse gyababeera MP. Kyagulanyi abantu b'Ekawempe bawe ekitiibwa. Konze nti abantu b'Ekawempe bawe ekitiibwa kyogolaba mbawuliriza. Ekyanzizaamu amaanyi basebo ne bannyabo kwe kuba nti olumu nali ngenza okusoma emisa e Lubaga, omu ku bafaada abali highly political nanziza ebbali nangamba olwayi tetubategeere ewala yonna walikirya Ssegirinya waffe lwaki timumutaa faada si msheeke naye faada wayita ennaku 2 waliwo omu ku baprofesa abatusomesa Makerere nampita tunywemu kacaayi nga manyi oba agenda kuŋŋamba biki nanze bayi n'agamba kunzuuka olaba abantu ekibakwagaza gwe wasinga okusoma nedda, gwe osinga obukulu nedda, gwe osinga okuba n'obumanyirivu mu byobufuzi nedda, olowooza lwaki bakwesize tikuba mbakiikirira. N'agamba tuwe omuntu akiikirira abantu. Basebo ne bannyabo tewaaliwo okulonzalonza kulala kwonna ne tulangirira ekyo abantu b'Ekawempe North kye baali batusabye ye mubaka Muhammad Ssegirinya. Ekyo nno basebo ne bannyabo twalinga abayingidde mu lutalo, era lutalo lwe tubaddemu, naye asinza otukulembera mu lutalo olwo njagala omwebaza ye Muhammad Ssegirinya. When I get in parliament, nabagamba, if the parliament cannot come to the ghetto will come to the parliament. Parliament webeganyo kujja mu ghetto ejja kugenda mu parliament. Basebo ne bannyabo ngwe twakwasa Ssegirinya kaadi twali tusindise ghetto mu parliament era tebadde mu parliament era mu MP mulabye ghetto kyekoze parliament mukirabye kati oyo Ssegirinya basebo ne bannyabo. Nebaza Katonda era nkyenyumirizaamu nnyo ekyokuyimirira ku magulu ffenna ng'ekibiina ne tukalambira ne tukola abantu kye baatugamba kuba Ssegirinya yatukakasa yatuvindicatinga. Njaga obbabulira amazima nawuliriza abantu twawuliriza abantu naye nga tulina obweraliikirivu naye nga tegwonnaba nakuwera mwaka Ssegirinya obweraliikirivu bwaffe bwonna era baza okuteeka ebbali. Mwamulaba yatandikirawo era nga bwe nabagambyeko nga tuli ku kitebe kyaffe ti Ssegirinya yalinga alinyiddwako emmandwa ey'okukola, emmandwa gye bayita no time, tetulina budde. Ssegirinya yakola ebintu mu myezi egisooka 2 ku 5 ng'ali mu parliament. Mwenna munakkiriziganya nange basebo ne bannyabo tibyali bisoomooza n'abo abaali bamazeeyo emyaka. Era nakibagambyeko nga tuli ku kitebe kyaffe ti ababaka abamu bantuukirira kubanga baali bebo bolowooza abantuukirira ne bagamba wayi omusajja boono ng'asusiza kabampaani. Mbagamba mbadde manyi tukolera abantu ebirungi batuwaani. Ssegirinya bw'abanga tabulidde bugulizi bantu naye nga bakoledde bye baagala ne bamuwaana si wabi. Ina emikeesi bamuwaana bawaaniramu n'ekibiina kyaffe ate naffe baba tukakasiza nti twali bakyamu kwesiga Ssegirinya. Yoyo Muhammad Ssegirinya gwe twerekera basebo ne bannyabo. Ssegirinya yaweereza abantu
Ssegirinya yakola ku byenjigiriza mu busobozi bwe. Ssegirinya yakola ku yatandika n'eddwaliro mu constituency ye mu busobozi bwe, mu butono bwe. Mwenna ababaka ba parliament n'abayivu abali wano mukimanyi nti ogwo si mulimu gwa mubaka wa parliament. Ssegirinya yali talina buvunaanyizibwa kuteeka ddwaliro wammwe, nedda. Ssegirinya talina bagulira ambulance. Ebyo byonna binakolebwa gavumenti bw'eba efaayo eri abantu, naye mukimanyi Ssegirinya yakimanya nti gavumenti tefaayo, n'agamba kankole kye nsobola okukola. Era Ssegirinya n'akola ky'asobola okukola, ng'akikolanga pilot project, ng'akikolanga nga kulaga nti kino kyo kirina okukolebwa. Eno gavumenti kyanako nnyo nti teyakopa bintu bya Ssegirinya, wabula ate nimulwanyisa bulwanyisa. Ffenna tukimanyi basebo ne bannyabo nti Ssegirinya ne mu bulwadde yali alambula abalwadde, ne mu bulwadde yali alabirira abaana. Mujjukira nti bwe basiba Ssegirinya abaana abamu baafa, yali alabirira kuba MP waabwe baali bamubajjeeko. Ssegirinya yali akiikirira ekyo kinyi kyetukkiririzaamu ekya people power, eddoboozi ery'omuntu wa bulijjo, nga bw'ayogera tayogerera abo balamuzi, tayogerera abo amasuuti, ng'ayogerera gwe nange bazinkulubuse. Ssegirinya was the real meaning of a foot soldier in parliament. Ssegirinya yali foot soldier agenze mu parliament. Yadde n'olunaku n'olumu Ssegirinya teyerabirako kikyali nawa gy'ava nabaani abaamusindikayo. Kyanako nti abantu bwe batyo bwe tusinga okufiirwa. So ebyo bye yakola mu kifo ky'omwagaza, mu kifo ky'omukuumisa, wayita Mbale nga nakyemalira wa kuno, ng'akolagana n'abamu ku baali beerimbise mu ffe, ne basala olukwesikwesi, ne bakwata Ssegirinya, ne bamutulugunya, era ne bamaliriza nga bamusindise mu kabuli ku myaka egy'obuto 37. Naye nga bwe nabagambye ku kitebe basebo ne bannyabo, Ssegirinya ebimu ku binnuma ennyo nti Ssegirinya ye mubaka gwe mmanyi atanyumiddwako bwa MP bwe. Tabunyumiddwako. Either yalinga mu ddwaliro oba mu kkomera, mu ddwaliro mu kkomera, mu ddwaliro mu kkomera, nga n'okulayira yava mu ddwaliro Ssegirinya n'agenda n'alayira. Ssegirinya obulamu bwe bwali bukosefu, naye yakola buli kyasobola mu bunafu bwe, mu experience entono eyo. Bangi nnyo mubalabye ababaka nga bali mu bisanja kimu bimeka naye nga tebenkana mirimu gya Ssegirinya gy'akoze.